Kyanakunyo nyini ddala amawulire si malungi abaana b'essomero Akabenje ke bayita Deka Busa. Ate ebifudde side zaawo si birungi abyengenze maaso n'okubeera nga nze nkutuuseeko baana baawa ssomero ki basimatuse oba amannya bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive yonna mu bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza kyokola ky'amannyo nnyini ddala gwe yasubscribinga atannatweyungako mu butongole nkusabye subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mu kadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo or wegambira turn on that notification bell buli kimu ojja kifuna bulungi ku simu computer wa tab gy'okozesa. Video weri nkola yange nkusabye sooka ogimpereka like information yetuuke ku oyo sekinoomu eyeetaaga okubeera nga ate agifuna oba oli awo ne muzadde w'omwana abadde mu bus eno. Kakati waliwo bus enkya y'olunaku olwaleero egudde ku Kabenje era nga eno ebadde erimu abaana abawerera ddala 6 ab'essomero. Basi ebadde etissa abayizi era nga bano babadde ba ssomero limanyiddwa nga Mubende Parents Secondary School weegwiridde Kabenje ebadde eva eri ku luguudo lwe Mityana Road side z'Ebulenga Okumpi n'ekikubo ekidda ewa Maama Fina. So bus eno ebadde eva side z'e Kampala nga eyolekera Mityana abayizi gye babadde bagenda ate oba oli awo okusoma kye bayita field work. So Kabenje we kagwiriddewo zibadde essaawa za ku makya. Ekisinga okubeera ekirungi nti driver mu kulemererwa emmotoka eno n'agikuba ekigo abaana bakoseddwamu bitonotono ate eky'omukisa ogusinga okubeera omulungi temuli mwana n'omu akakasiddwa nti afudde mu kaseera kano. For the first time police edduse oba edduukiridde akabenje kano mu bwangu era ne batuukawo okusobola okulaba nga bataakiriza okukosaako n'abatuuze ababadde okumpi ne bamenyamenya endabirwamu za bbaasi eno ne batandika okusokoolayo oba okusikamu abaana bano ate okusobola okulaba nga tebakosebwa nnyo olw'akanyiga ako akaba kaguddewo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Abasinga ku bo bafunyeemu ku bisago ebitonotono era nga baddusiddwa mu bunnambiro mu malwaliro okusobola okulaba nga ebisago ebyo bijjanjabibwa. Engeri gyekiri nti Kabenje tekategeerekeka bulungi nti omuntu ogwa Kabenje olwaleero n'oba nga tolina kiwundu ky'ofunye oba tolina kisago na kimu ky'ovuddewo nakyo naye ate bugenda okukya ku makya ng'oli bubi. Katusabire busabizi baana bano ate embeera gye batulaze gye bakozesezza okubataasa ereme kuba ng'egenda kusukkawo kawo. Abo bafunye ebisago ate basobole okussuuka amangu naye nga si mawulire malungi. Basi ate abaana 6 mwe babadde egudde awo Ebulenga ng'onaatera okutuuka ku kikubo ekidda ewa Maama Fina. So kibi nnyo nnyini ddala mu mbeera eyo. Police tennaba kubeera nga etegeeza kiki ekiviiriddeko akabenje kano okuba nga ate kabeerawo okusinziira emmotoka weegudde eraga nti tewabaddeewo nnyo busobozi bwa misinde mingi. Maybe tuteebereza buteebereza nga emmotoka efunyeemu bufunyi buzibu omugoba waayo n'agezaako okulwanagana nayo paka ate oba oli awo weemulemereredde ddala n'agirindiggula ennume y'ekigo. Gwe wenna omuzadde alina omwana nga yakutegeezezzaako nti bagenda Mityana kusoma field work nga wa Mubende Parents Secondary School nkutegeeza nti emmotoka efunye akabenje naye teri mwana afudde, teri mwana agendedde mu kabenje kano. Just abasinga ku bo abasinga bafunye bufunye bisago. Ayongera bongezi kukubira mukulu wa ssomero ate asobole okuwa details ezisingako ku zino akubulire n'eddwaliro ki mubatutte omwana wo
osobola okugendayo ate mu mbeera enzikakkamu n'okwongera okusaba Mukama owuwo aleme kubeera nga okosako n'owa abalala aleme kubanga agenda kuwulira bubi oluvannyuma lw'olunaku lumu. Manyi akabenje bwe kaggwawo kitwala olunaku lulamba ate okufuna obuvune obw'amaanyi. So oyinza okwekanga olunaku lulamba luyiseewo ng'ate abadde na biwundu oba ate abadde na bisago yali obubi ennyo. N'ekirala abaana bano engeri gye bakyali bato akabenje k'emmotoka ke bafunye nga kaneneko basobola okufunamu kye tuyita trauma ekitali kyangu kyakuva mu muntu mbwongo whereby ka trauma ako kamusigalamu kajja akabanga kyekango. Yes, I think ne bwaba mu class bwaba tebaba kansolinze bulungi ayinza okuba nga amaguko olaba trauma ejjira muntu mukulu ng'ofunye akabenje ne buli lwoddamu okulinnya ku kidduka ng'olabira ddala ekyaliwo kye kigenda okuddamu okubawo. So kabanga katokya nti kakwata mbwongo ne kakutokyalinga naye bwe bakukansolinga obulungi oba ne bakutwitinga bulungi kasobola okuba nga kasiimuukira ddala newankubadde si kangu. So abaana bammwe mubasabire n'abaana b'eggwanga gwe batakwatako yongera okuba nga obasabira. Viki Exclusive ensonga lwaki tukusaba osubscribinge ku channel tukuwa amawulire gy'otali azilonga zigakakasiddwa n'agatannakakasibwa ne tumakinga sure nti tukutegeeza nti gambu. Yes, so subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mukade kajje mu kigambo personalize ate okateeke mu kigambo all weggamira turn on that notification bell buli kimu ojja kuba okifuna bulungi. Jowero yali emabega wa kamera ate ensonga zikutuusizaako bulungi. Tusinkane mu updates eziddako.